Lamusizzaako bassebo ne bannyabo amannya nze Honorable Nina Kankunda agakagwawo aba Bobi Wine abalala bajidwa mu lwokaano gwe twogerako omukyala abadde yeesigalamu mu bitundu by'Embalala era mu kitundu ky'e Rampala omukyala ayitibwa Reste ate bano abakulu bazze ne bagamba nti ono naye ebisaanyizo talina era n'osobola okuba nga bamunywa. Bobi Wine agamba bw'ati agamba nti ebyadala Byabakama akoze ekisoboka kyonna okusobola okulaba ng'ate aggyamu abantu baffe era agamba nti ajja kuba nga akikola olw'ensonga nti Museveni agezezzaako okugula ba MP bonna aba NUP abamu ne basooka bakalira kati kiba kisigalizza Byabakama kubaggyamu mu butali bumateeka. Bobi Wine n'ayongerako ng'osaba nosokolenge message egende wala ebyabo eri abo abeesimbye. Bobi Wine agamba bw'ati agamba nti ajja kukola ekisoboka Byabakama era kyakoze olunaku lwaleero n'aggyamu Isingiro Woman MP ayitibwa Kyalimpa Rest ensonga zaawa agamba nti wuliriza wano woba owuliriza agamba nti Byabakama agamba nti Rest abantu abamweyimirira okwesimba babeera 10 eyo gyolaba ye rwale ya Rest babeera mu 10 okay kekakuyegeke bw'abadde atambula mu babeera 10 bokka jjukira mu mateeka abakukkiriza okuba nti besimba wabula ekiwandiiko ekya Byabakama Bobi Wine agamba nti akitaddeko ng'agamba nti omu ku beesimba bamweyimirira emirundi 2 jjukira bino ebintu bya kompyuta omuntu omutasobola kugenda mu mirundi 2 okawulirizaako bino bya kompyuta omuntu omutasobola kubeera nga ali registered emirundi 2 kakati kitegeeza nti wano wabaddewo amancholo era Bobi Wine n'agamba nti system eno tekisoboka gada omuntu omu kunominatinga muntu ate emirundi 2 ate kakuba okunominatinga omuntu omu nanominatinga n'omulala nakyo era tekisoboka. Kati agamba nti Rest yali bamutukira ne bamuwa emiliyoni nenasobola okuba nga yabigaana era okukakana nga balina kumuggyamu omulesi mu mancholo. Kakati wano esembawule agibuvuddeko ate still kyalabiseeko emawugola eyo omwami ate oyo golaba ku ludda luno ate oyo muganda wa General Museveni ayitibwa Sodo Kaguta ate yagenze n'amuggyamu era mu mbeera etaategeerekese bulunyo ono ye bagambye mbu ye Akiliza naye nga byonna byasooka ne bikolerwa era kennyini Bobi Wine yaliyo yagamba nti bagezaako mu approachinga bamugula avemu naye akyabiganye. Kati nezina ensonga nkulu nnyo njagala ompendowooza wano wetuli olunaku leero Bobi Wine agamba nti Byabakama ensonga zino aziri mabega. Museveni abyogeddeko lwaki aba NUP baddukiramu NRM. You see people like Bobi Wine and his foreign backers, the Europeans who back them, they are not very clever. They don't know Uganda. Maybe they don't also know Africa. I don't know the reasons for these ones withdrawing, but some of those who have withdrawn, the main reason was that the opposition, especially not all opposition, part of FDC and NUP, their plans are very evil, planning very bad things, riots, killing people, doing what. So some of these candidates who withdrew say, we joined you, we thought it was politics, we didn't know you were criminals, so they pulled out. That's one of the reasons. I don't know whether they have said so, but they have told me, some of them have told me, that they cannot associate themselves with betrayal, because these are really Bobi Wine olwaleero abadde Ssaabagabo n'Entebbe. Kati naye ababeera ku Ntebbe Road ndowooza mutegedde amaanyi ga Bobi Wine gavaawa. Nze sikirumamu gwe ayiwaayiwa abasirikale bangi nnyo, si bapoliisi si bajaati, leero ndabye ne ba Air Force CSFC go hypinga Bobi Wine
kubanga Entebbe road jama badde mungi nali kubibye ni mumulemesa kugenda mu bibye kubanga ngu mulowooza agenda kugoberera Bobi Wine. Kitegeezo y'omuntu gwe mulemeseza kweyongereyo mu bibye mugenda kuleetera kulowooza lwaki batugana kutambula kubanga ati mugenze ni muyimiriza abantu bali ku byabwe bebigere naye simanyi lwaki kubanga sawa zino bendera yeggwanga national flag ogisikambula ku muntu lwaki agikuta giwanise bwati n'ogimusikambulako. Juzi wali Kawempe twalaba embwa egisika ku muwagizi wa Kyagulanyi. Bweba Katikkiro yagambye, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naga kirungi kutambula ne bendera eyo. Bobi Wine yali mugezi nnyo kubanga mwalowooleza ku bukofiira Red Ballot ne mulowooza ngu ajja kujja ne ambuleera yagiteeka eri najja ne bendera kati bendera. Omubaka omukyalo wa Sembabule district addako 2026 tulina ennaku awamu n'ennyiike ffe nga bannamawoggola North era nga bannasembabule district okutwaliza awamu oluvannyuma lwa munnaffe okuvaayo n'alangirira nti avudde mu kalulu. Nze tekinneewuunyisa kubanga ne Mukama waffe Yesu Kristo yalina abagoberezi be 12 era nga mu bo mwavaamu omu oyo yamulyamu olukwe. Bannasembabule mbasaba tetumuwa budde. Obudde bwe tulina kwe kunoonya akalulu kuba ennaku tusigazaayo ntono. Nze ndi Gumita Solid ng'omubaka wammwe omukyala era nga mbasaba nga ennaku z'omwezi 15 mundabiranga ddala. Era nga mbasaba ennaku z'omwezi 15 mundabiranga President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mpozi ng'omukulembeze neyongera obuvumirirwa ekikola ekyakoleddwa Honorable Sam Kuteesa okuba abaana baffe n'obasiba awatali musango. Kuba munnange gw'oyagala kulaga nti Sembabule yo. Sembabule si yo ssebo. Sembabule y'abannasembabule. Era ng'abavubuka tusibye eggaali era nga tuli ready okuleetawo enkyukakyuka ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January. Mbagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omujja gutubeerye gwa mirembe era Ssaabasajja Kabaka wangaale. Yeggwanga kyenyini kyeyali ayagala ata ali kumubakozesa ensobi. Bendera yeggwanga mutandise kugiraba nga ya NUP nga ya Bobi Wine. Lwaki bendera national flag Uganda national flag utandi ojinsika kutya dewa na kati kizibu kiri ku bendera yeggwanga bana mweddeko bendera ya ggwanga si ya Bobi Wine. Bora gitaddeko muleke bulisa gende kubanga kiruzogane yatusabura kati identity fe ba NRM nawe mutandike kubeera ne bendera yeggwanga. What's wrong with that?
kubanga bwe mutabeera nayo kitegeeza mukirigalayizinze ngu bendera y'eggwanga ya Bobi Wine. Anange ze munsobera kati oba omuntu akola atya kubasomesa ebintu bino. Nimwerabira ngu omusajja Robert Kyagulanyi bye yali ayagala byonna mu bimukoledde atataddemu n'amaanyi, kubanga yali ayagala mwogere ku kalulu, mwogere ku bigenda mu maaso buli omu. I'm a mother of 6. Museveni abamba nina emyaka 10. Kati nina emyaka aga. Okitegeera. Ondaba bwenfaanana abatanfuze nga nange nzira kwaba abasiru. Siri basiru ngaabo. Kati nzo omukadde ategeeramu. Bwe banaaba bakiwulidde bajja kutegeera. Abaana bange bonna basomye ate balungi bazibu nze mubi maama waabwe. Kale Museveni yantuuka. Okumanya yantuuka mbana luwero mukaluwero triangle mukamanyi. Kati nno nindeba omusajja nampasa nanzalamu abaana 6 wuuli musoko. Yambeesezaawo mu ntebe. N'amalalo ga kitange tegalina we gali. Fe baluwero ba triangle. Kati bali kuno bawagira mbwera batya tiyagasi. Nze mukadde ataya tiyagasi. Bampita Margaret bange nditeekeko. Kandi akaka eri omulongo Margaret nakani. Economy is growing very, very fast, very strong. You saw today in the papers. Now we have got surplus on the current account. Our export earnings are more than our import bill. Import bill is now less by $2 billion. Now the economy is growing so much, the security is very strong. So some of these people are really worried about Uganda. So they think they can use these people to cause disruption. Wapi banani? Anagazako. We are not going to have it. That game is finished. They should go and do it in other countries, but not here. So I congratulate you, Mkurukeyo banange bazukulu, Mkurukeyo jembade, tubaniriza wano, mnyumba ya mwe.